Abebembezi ba district ya Lyantonde bayoreko kwatwaho ahabwe emberambi za kamene ziri kushwana ebihongole eziryo mu mashomero ga government ezolekerero kurwaza abeegi n'abashomesa. Amasomero gabadde gayina ekizibu ng'abaana kati mulabye toilet ezo nga bwe zifaanana n'abaana abali wano emikisa gy'abaana okulwala obulwadde ne bugenda ewaka akasente ne kafa mu mbeera y'okwejjanjabisa oba oli antufiirwa n'obulamu kati otumala okufuna ebintu ebifaananidde nga wano gavumenti eba eyongedde okubeera nti etadde omulaka n'amaanyi mu mbeera y'okulwanyisa obwavu ng'eziyiza endwadde. This is a government school. Bw'ona kubuulira omuzadde mbu aleete toilet paper ate agenda kulopa wala DC batusabye sente batutuma ebintu nze ndowooza tulina okutuula n'abazadde tubanyonyole ekikwatagana n'obuyonjo. Toilet paper buli mwana abeere ng'aleeta ka toilet paper mu office yaki yammwe nga batusindiki batuwa tooyi kubanga abazadde tusobola kwezimbirawo tooyi naye ogula omukisa nebaza gavumenti olw'okusobola okuwulira omulanga gwaffe tusobola otuwa etooyi eyo. Amashomero galimu St. Martin, Bihorobo, Karama, Kyakakala, Nsiika, Kashagama na Nakaseta primary schools nigo gatungereza kamina omuhuru y'okurwanusa oburofu omu mashomero okurabira mu nkole ya school facility grant. Girl child in Bihorobo primary school. So far today we have started commissioning the 7 latrines which have been constructed using school facility grant and school maintenance grant, and all the latrines are good. Mukuume ekintu kino ekibaweereddwa ate bwe mutakikuuma tuba tutawanidde bwereere, gavumenti eba etawanidde bwereere. Bwe mutakuuma buyonjo twetegeeza tetulina kye tugasizwamu. Nti gavumenti egamba UPE ya bwereere naye negamba ekyo tekigisaako akawayiro akalala, tekigisaako school management committee okuteekako akasente kasita balaba ke kagenda okubayamba mu somero. Ndisande William Kabaragara, Abga TV West.